nasangayo abantu ba drilling ne drill as in your drilling. What do you mean? Nga omanyi drill ayita mu kisenge. Yes. Ogimanyi bulungi. Kati nga bamukwana mu drilling omukono gwa kugulu. Naye nga bamugamba nti bw'oli wona tuli kuta. Naye ati bwe tukutanga tugamba nti wali wano. Bwe babanga ba Eddie Muto bali mu eruzira nga tosobola kulaga nti Eddie Muto yatta gundi. Nga ba Bobby Yanga tetumanyi na myaka gyaliyo. Naye taliiko mulambo na gumu. President Yoweri Kaguta Museveni bakitaffe yabanyaga bakolera endaale muti balina kye baafuna. Naffe abaana tuzze tutandise okukola tetulina kye tufuna. I don't want anybody to say that Museveni is rich because he was helped. No way. If I am rich, it is because I worked for everything myself. I feel very proud. That's why I don't care about anybody. Sinaguneguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu. So to get gifts, to get bribes, to get disgraceful kisirani. The president has said that in 56 years he has not tortured any citizen of Uganda and that he has not ordered anybody to torture his opponents. And he has described the act of torture as immoral, counter-revolutionary, and wrong. Don't beat people. Don't beat members of the public. Don't beat even criminals. You are not allowed to beat anybody. Not even the children. Abai, omuyaya kaliro katandise omuyitamu. Atandise okulya kye bayita akaliro kennyini kamoja. Kubanga ye kyali kakimanyi. Seba kati yesirukiddemu seba jjawooninga. Bw'abyogera bw'atyo mu kamera ate bw'asindika yennyini yasindika ataba ku abantu. N'okuwamba abantu. Okutta nga tokoogeddeeko okutta okutemula. Okututemula bannayuganda nga tokoogeddeeko. Okuwamba kwa bannayuganda nga tokoogeddeeko. Kubanga ate kati okutta n'okuwamba kyasinze obubi. Kubanga ko kubeera mu kube kitakirizibwa. Nti n'omwana gwe bazaala toswakira kumanya n'omwaga mu kuba fafafa. Ne mmwe mukuba bannayuganda kugira kuba kutula bukutusi. Wano mwakuba muganda waffe tawa ne mukutula okugulu. Yali akoze eki. Kati abawamba bo nga toboogeddeeko kubanga abawamba bajjira mu byambalo by'amagye nga bakozesa drone. Era basinga obungi babalira n'emmundu. Kitegeeza era nabo bava mu bitongole byo byennyini. Gye bava omanyiiyo kubanga tosobola kubeera president mu ggwanga ne mubeeramu okuwambibwa kw'abantu bwekuti n'osirika busirisimbu ng'otokimanyiiko. Tekisoboka. Kati Sam Mugumya wuuyo laba musajja watu wafaanana. Kati oyagala kuŋŋamba nti oyo n'omuntu gwe bakubi wali ani asinga okubeera nti yeetaaga okubanga afuna obwenkanya amangu. Sam Mugumya yakola ki ssebo? Mukulu atakyamera nviiri. Sam Mugumya yakola ki? Kingizale aliwa? Kingizale aliwa? Abaganda bagamba nti ennaku z'omubbi zibaana. Be bamu ne bagamba nti ennungi tezikya bbiri. Sooka olindemu, kwatiriramu, njagala owulire ebigambo. Olunaku olwaleero embeera erabika nga etabanguse. Okusinziira ku mawulire ge tufuna, ebigambo byongedde okwonooneka. Bangi abali mu paaliyamenti ya ggwanga lya Uganda kaakati emitima gibali ku mutwe ng'eyabulira ow'olugambo. Nkugambye nti emitima gibali ku mutwe ng'eyabulira ow'olugambo. Jeno Katumba Wamala ebibye bibi. Jjukira nti ono yali mu minisitule ya wakisi kaakati waliwo obutitimbe n'obutitimbe bw'essente mbw'obwabbibwa. Kaakati nno balamu ng'anoonyereza Jeno Katumba Wamala alabika agudde mu mbi. Kyokka ng'ate ye Nameere byongedde okumwonoonekera. Wenjogerera ebyenga si birungi yadde n'akamu n'akatono. Inginiya Dr. Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga erya Uganda tulowulira obunkenke ono yandyolekera eggwanga erya Amerika oba eggwanga erya Bungereza n'adduka munda mu ggwanga erya Uganda. Kyokka ng'ekiri mu bumeme kifumba mutuku. Ampuliriza ekiri mu bumeme kifumba mutuku. Bw'olaba wiiki ejja nga toyina amasannyalaze okwetoolola eggwanga lyonna teweewuunya. Omwezi oguwedde waliwo lugavaako Uganda yonna. Ekyo temwakitegeera njagabawa. Kaakati nno njagala nsumulule butereevu nnyo ntandike ne
Jeno Katumba Wamala tukome mu video yaffe tusumulule. Minisita Katumba Wamala avudde ne yeewakana ku nsonga z'ensimbi empitirivu ku luguudo lwa Busega Mpigi Expressway. Katumba Wamala ategeezeza n'agamba nti eby'oluguudo olwo tebimukwatako kubanga yadde nga yali mu ministry mu kaseera ng'oluguudo lwatandika oddukola, wabula nti ekitongole kya UNRA mu kaseera ako kyali kikyetengeredde era n'ensimbi zonna ze baalinga bafuna nga bagenda direct mu ministry eya finance, si mu ministry eya works yali akulembera. Jeno Katumba Wamala agambye nti aba UNRA be bavunaanyizibwa ku ssente ezo n'ebitatambudde bulungi ku luguudo olwa Busega Mpigi Expressway olugendo okukolebwa ku trillioni emu mu obukadde 10 mu obuwumbi 300 okuva ku buwumbi 547. Jjukira nti Kaliso wa gavumenti yatandise okunoonyereza ku kkubo lino era bwe linaaba liwedde nga likoleddwa okusinza ku pulaani bweri ne ssente ze bagenda odisaasaanyirizaako ligenda kuba lyekkubo erisinga okubeera ebbeeyi mu nsi yonna. Buli kilomita nga ya miliyoni $15 era lijja kuba limenye record ey'ekkubo lyerimu ng'era nalyo lyaffe erya Entebbe Express way. Awo buli kilomita miliyoni 9 kati wano lino ery'Empigi buli kilomita miliyoni 15 eza $. Katumba Wamala agambye sibiriimu. Ba UNRA bwe bamubuuza yadde nze ndali mu ministry eyo naye nali sibimanyiiko bagendanga mu finance ne bejjirayo akasente sinze mundeke beeranga bwegenda maaso nuko bika nti obuulira weetambula taddeko Paala FM ekkula eri omuntu wa nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax emabega w'omuzindaalo tambuza video eno ey'olunaku olwaleero nkugambye kyetwolekedde kinenemu. We twolekedde wasava twasigala ffeffekka abaasigala ku mulamwa ku nsonga ezo ezinunula eggwanga lyaffe. Bannaffe bangi be twakolanga nabo emirimu gye gimu ng'ensimbi z'abatwala ng'ebyo ebirwanirira omuntu wa wansi, omuntu oyanyigirizibwa, omuntu atalina buyambi oba omuntu oyo ali ku ttaka abasajja nga babivaako dda kaakati beekolera nsimbi. AKTV Media Uganda twasigalawo ku mulamwa. Kabeeru bale kabe Katonda tetulikyusa kuva ku nsi yaffe kubanga ogwo twagwewa wadde nga abalala bangi bannaffe abaabivaamu edda ffe twagamba nedda guno gwe gwaffe eno y'ensi yaffe tetujja kubeera nga tulinnye n'eno. Kati wuliriza ampuliriza olunaku olwaleero wetandikidde video yaffe ampuliriza nga bwina amaze okubeera nga afuluma emisango egisoba mu 100 egy'ababaka naddala aba NRM abagambibwa mbu babba obuwanguzi bw'abannaabwe abatali ba NRM ab'ebibiina ebirala okugeza nga National Unity Platform obudde bukedde. Dr. Simon Engineer Babakama ono atuuza matiitiiri kugambye nti atudde ku ccupa okusinzira ku biriwo ekkooti enkulu yamaze dde okubeera nga ekakasa oba ekkooti ento oba enkulu wabula buli kkooti weeri ewali omusango ogwawaabibwa zamaze dde okubeera nga ziteekawo deeti kaakati okuddamu okwetegereza bano abali mu paaliyamenti naye nga bakozesa maanyi ga mmundu, bano abali mu paaliyamenti nga bakozesa omusimbi, abali mu paaliyamenti nga baagulirira. Wabula waliwo okutya okunene nnyo abali mu paaliyamenti nga baagulirira, abakozesa amaanyi g'emmundu, abakozesa b'ebitongole ebikuumaddembe. Olunaku olwaleero bwe banaddamu okubeera nga balonda akalulu kano banaabeera nga abantu bano tebaddemu kukozesa sisitimu y'emu oba method y'emu ey'ebitongole ebyo okunyigiriza abantu n'okukozesa amagye gaffe ag'eggwanga erya Uganda. Ekyali ekalangala mwakiraba, by-election eyaliyo amagye gaayiika, obululu bwabbibwa, abantu baakubwa, abantu baagoba ku polling stations ez'enjawulo, amagye ne gabalondera. Abaffe obululu obumu bwe bunaddibwamu bino tebiddemu ne bibeerawo era nga bwe byaliwo, era solution ki egenda okubeera nga ekolebwa okubeera nga biro byonna birwanyisibwa. Abasajja bangi n'abakazi bangi abaatwalibwa edda mu makooti bano nga balindiridde kimu kusimbibwa maaso g'omulamuzi bannyonnyola obuwanguzi bwabwe engeri gye bajjamu ng'ate mu kusooka abamu baali balangiridde bantu balala
kyokka ate oluvannyuma ne beekyusa ne baddamu ne balangirira abantu bano era nga yonna emisango gye giri egyawaabwa okusinga giraga nti abantu abaakozesa olukujjukujju, abaakozesa amaanyi, abaakozesa olukwesikwesi, abaakola corruption, abaateekamu amaanyi ennyo baali babaka ba NRM. Bano nga bawanguza ekifuba nga bakozesanga ne Electoral Commission mu bitundu ebimu. Bano nga batikinganga obululu nga bakozesa abantu baabwe, era obululu bungi nnyo. Video nyingi ze tuyina eziraga abantu nga boogera nga batikinga obululu obwa NRM emisana tteke n'ekiro. Kaakati nno okusinzira ku biriwo era bigenda mu maaso ampuliriza, kaakati waliwo okulya n'okomba essowaani naddala mu bitundu eby'e Masaka. Bano bagamba okufa n'obutanyagwa. Omukyala amanyikiddwa nga Justin Nameere, ono nga minisita ow'ebitundu adira Balamu Barugahari Honorable. Kaakati abantu bangi bagamba bepona abo aba NRM nga bagamba nti obuwanguzi bw'omukyalo ono mwalimu amaanyi mangi nnyo, era okusinzira ku biriwo biraga nti neyaliko sipiika wa Parliament y'eggwanga lya Uganda Anet Amongo eyamwamulwedda kuba sipiika y'omu ku baateeka omukono ogw'amaanyi ennyo mu kuwanguza omukyalo ono, nga yeerabidde nti kyenkola bannange saagala bakinkole, nga yeerabidde nti Serukama Mayute bwe bakwata ku lirye ng'awoloma, nga ne wenjogerera kaakati ono yalemesa abantu bangi ogenda mu Parliament nga n'essawa zino naye akumibwa mu maka ge, ate nga n'ekimbe kyandibanga kimbala embiri z'omukyalo ono Triple A Nalongo Anet Amongo Magogo. Kaakati nno wenjogerera nkugambye nti abasajja batandise dde okubeera nga bajja files ez'enjawulo, balawyers ab'enjawulo abagenda okubeera mu misango gino egy'enjawulo. Kaakati ate era mu ngeri y'emu n'abalamuzi ab'enjawulo okwetooloola eggwanga erya Uganda bangi abatandise dde okubeera nga bawabulwa. Jjukira nti bano Kibavuddeko abalamuzi bagenda ne baddamu ne bawawulwa oba ne basoma bupya butya bwe bagenda okutunulira emisango gino nga n'akalulu tekannabaawo. Emboozi tuzze tuzikola wano enkya n'eggulo ng'abantu bano twakulaga nga babazizzaayo okuddamu okuboogiwaza butya bwe baliwoza emisango egy'ebyokulonda, kubanga ekkooti yagamba oba abalamuzi bagamba balebye bakubye tooki nga balaba emisango gijja kuba mingi eginava akalulu ka 2026 ng'olwaliro kino kye tuwolekedde. Bannamasaka eno ensonga yammwe kati mugitegeere bulungi yaabwe bannamasaka naddala Masaka City. Kiguno tuli fenna nkuulira era ndaba eno message ya bannamasaka City. Ensonda zamaze dde okundaga nti essaawa yonna akalulu ak'omubaka omukyala ekiki owa Masaka City kaddibwamu. Sikiddamu ekyo bwe kamaze okulaga nti kayinza okuddibwamu essaawa yonna oluvannyuma lw'ebigambibwa nti mukyala Justin Nameere ng'ayambibwako yali sipiika wa Palamenti y'eggwanga Uganda mukyala Anet Amongo Nalongo byongedde nalabe bulegeya nga awandulo bagenda mu maaso ne babba obuwanguzi bwa muna NUP mpulira bakakwatamu amawulire gandaze essaawa yonna akalulu kalikola ki kayinza okuddibwamu. Kati enkambi ya Nameere eri mu kulumiriza baminisitaazi abalala omuli minisita Haruna Kasolo, minisita Balamu Barugahari ne baminisitaazi abalala benja okwatuukiriza mu nnaku ezijja. Mbuba olwamaze okulingizayo ne bamanya nti akalulu kagenda kuddamu. Olwamaze okumanya nti Masaka City yalibanga egenda kubeera mu by election oluvannyuma lwa Nameere okubba obuwanguzi obutaali bubwe mbu tiimu ya Nameere egamba abantu batukwate bulungi mbu tiimu ya Nameere egamba nti bagudde mu lukwe baministers abali mu kumulwanyisa baagala kuleeta RDC Werakaayi mukyala Sarah Kiyingi gwe baagala okuleeta yaba atwala ekifo ky'omubaka omukyala ow'ekibuga ky'e Masaka by election. Bano baministers bagamba mpulira tetuyinza kuzingira mikono mu kifuba nga mukyala Justin Nameere akaseera akatono atannaweza na myezi 3 ng'afuuse minisita, akavuyo kali mu kukozinga mu cabinet, akavuyo kali mu kukozinga mu parliament, masanyalaze mukawe obutaba na mpisa n'obugunjufu byayongedde okwolesa. Tetuyinza kusirika busirisi asigale nga ye mubaka tutunule kyesirikidde Masaka mpulira. Kaakati embeera mu kaseera kano eriweraga nti bano baministers ababiri wetwogerera bino Kabwanango ababiri bano leero olunaku lwa Mande luli bali batambula bonna. Leero olunaku lwa Mande ennaku z'omwezi ziri mmeka? 3 gwa kumeka gwa 8 2 emeka mu 6. Njagala kutegeeza muna Uganda boddamu okulaba nga Balamu minisita
atambula n'omumyuka we Minister Justin Namere. Mpulira. Bano ababiri bafuuse kabwana ki? Kabwanango. Naye ako kabonera akwongera okulaga mwami Kigulu n'atuliriza ajjukire bulungi ebigambo mwami Museveni byayogera ng'amaze okulonda cabinet. Ffe abamu tetwabitwalanga byakusaaga, twabitwalanga bya nsonga. Yagamba yaddidde mukyala Namere n'amusindika mu local government agenda akayane n'abeeyo. Mbu kubanga mwami Museveni abantu bamugambanga mbu Namere Mukayanyi Muyombi Muvumi mbere cyane vude musindika agenda avumagane n'abeeyo. Mpulira. Ero jukira bulungi bannayuganda bangi bananyanya mwami Museveni nga bamugamba mukyala Namere obuwooto bwa minisita ku mbeera ze zoolabako zomanyi. Akonno kali kakulu. That's why ndowooza bannayuganda bangi batandise okugamba nti mwami Museveni lwakuba nti abakulu tebasobya. Wane Buganda baga nti omukulu tasobya akola ki? Asoberwa busoberwa. Naye singa tekibadde ekyo mwami Museveni yali badde yeetondera eggwanga Uganda. Olw'ensonga bannayuganda baali bagyambyeko mwami Museveni ne gavumenti ye okweexposinga mukyala Justin Namere. Mpulira. Bannayuganda olwaleero bagamba mwami Museveni singa tekibadde ki Uganda wali badde ogyetondera because bannayuganda baali bakuyambyeko okukulaga alina okwetonda tukalazi za mukyala Justin Namere naye wagenda mu maaso n'omuwa kakati tutegedde nti enteekateeka ziri mu gya nnene ekitongole ekiramuzi kinaatera okutandika okukozesa emisango gy'abo be baaloopa emisango gy'akalulu. Ekitongole ekiramuzi kigambibwa nti babadde tebalina bulungi kasente mu maaso okutandika kuddukanya misango naye nti essaawa yonna gigenda kuba gitandikira abantu batansidde okuba nti basattira. Tutegedde nti ekitongole ekiramuzi kigamba balina emisango 118 petition ze zaateekebwayo nga ziwakanya obuwanguzi bw'abamu. Petition ziri 118 mkalulu akaggwa wabula 17 parliament 17 parliament 11 local councils. Kati nti essaawa yonna ogenda kuba owulira abamu bateekayo dda emisango gino. Of course bonna bateekayo dda kakati ttiimu ez'enjawulo zirina okwedifendinga ng'obudde bukyali. Kaseera kakwedifendinga obudde nga bukyali. Abaagala okujja bannaabwe mu parliament bagamba nti keekadde era mubasattira mulimu ne baminisita akadde kano baminisita abawerako batandise okusattira. Mu baminisita abasattira olw'emisango egy'abaloopa ye minisita Justin Namere yavuunuse ogw'emmwanyi e Masaka eyo pulezidenti yamusasulidde. Omanya ebyobufuzi birimu ebizibu. Yabadde anoonya babbi ba ssente ate agenda otuuka e Masaka nga bagamba nti wuuyo ani nga bagamba minisita Balamu nti wuuyo gw'oli naye yabbeeze emmwanyi. Kati nga minisita alina okusooka okuva ku bantu abalala asootinga ensonga za munne era n'azisootinga pulezidenti n'amuweereza ssente ne bazisasula. Kakati Namere yabadde akyali awo agavudde Rakai ate nga gataata abatuuze b'e Rakai nga bagamba Balamu nti taata wa Namere yali minisita Vincent bamulanga Kisempijja alina abantu baagala okusengula ku ttaka yika 3 Masaka wanyumye. Namere nti yabba emwanyi. Kakati ate taata ng'ali mu kusengula abantu kuyika 3 e Rakai. Byonna nga nno bigenda wa Balamu. Kyokka Namere ate yakula ne Balamu. Anyway, kakati ebyo nga bikyali awo Namere alina omusango mu kooti era nga Rose Nalubowa yaloopa dda ng'ayita mu bannamateeka be aba Alaka and Company Advocates ne Zanda Advocates. Nalubowa agamba nti njagala wini yange. Jjukira nti kano kaali kakuddamu kubala akaasooka Nalubowa yali akawangudde n'obululu emitwalo 24,400 mwana mu busatu bwe baddamu okkawala ate ng'alina emitwalo 23,000 ono ng'eri asinze 15,000 ng'amuvuunudde. Namere nga yalina ennyingi. Kakati omusango ogwo weeguli Namere mu byalina okulabika nti asootinga n'ekyo weekiri. E Kalungu eyo waliyo okusattira minisita w'ensonga z'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi
naye atuyana bwezikala. Helen Nakeya yali flagabero w'ekibiina kya NRM yagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo amuwangula. Yamuloopa Kalungu District Woman MP yajjanga independent n'awangula ow'NRM wabula ate ne baddamu ne bamulondera nga minisita. Yajemera ekibiina Aisha Sekindi bwe yakijemera bwe kyawa kadi n'amuwangula. Kati ate Mwai Museveni yabadde alonda baminisita n'amuwa obwa minisita again. Kati Nakeya agamba nti osaaga battunka mu kitundu ekya Kigezi sub-region. Jim Muhwezi minisita wa security ne Dr. Chris bali omunsi ow'ensonga z'ebyobulamu ko Lieutenant General retired Henry Tumukunde minisita wa gender bonna bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo battunka bagamba nti musaaga. Babaloopa bamu ku balina okugenda maaso n'okuba nti beewozaako. Bukono constituency Pasisi Namuganza mu kooti eyiganga ne bamwetaagako kopi. Emmanuel Katoko agamba nti okulonda kwalimu gulirira ne violence ekika ekyawaggulu ennyo. Mambuka g'eggwanga Minisita Mao naye ampuliriza ali mu kooti. Lalo Peche Division Constituency mu district ey'eggulu kandidate w'ekibiina kya NRM Tone Kitara yamuloopa yateekayo election petition ya page 41 achalenging obuwanguzi bwa Mao. Agamba nti mwalimu ebirumira bingi side eyo. Baminisita beebo abagenda maaso n'okulabika nti oboolyawo battunka n'abantu abalala. Wano e Kampala Minsa Kabanda minisita Minsa Kabanda naye ate akyebaka. David Lewis Lubongoya amaliridde okusinziira mu kooti ya Musuuze Wiini. Lubongoya agamba nti mwalimu ebirumira bingi omuli ballot staffing, okubba, okwemisana tuku nga babbira mukyala Kabanda. N'olwekyo David Lewis Lubongoya agamba nti parishes 17 yaziwangula kwezi zikola kwaga 20 agakola Kampala Central Constituency. Oli yawangula 3 ne bamulangirira. Ono yawangula nti 17 ne batamulangirira okusinziira ku ye. Kakati David Lewis Lubongoya bato yagitwala mu kooti ojja kuwulira. Bimu ku ebyo bigenda maaso bamu ku baminisita bagenda maaso n'okuba nti basate naye nga ngambye nti emisango egy'ababaka mu palamenti be baaloopa giri 17 kooti essaawa yonna egenda kutandika okuba nti oba oliawo egiwulira. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Toba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529. Temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kale nno gwenkoledde akatambi kano ng'omukulu amanyikiddwa nga Chairman Nyanzi y'omu kubolekedde ekooti okulwanyisa obuwanguzi bw'abo baagamba nti DR forms ze ampuliriza. Ono agamba ye ne banne abalala bonna abataawangula bwe batunulira DR forms zaabwe zonna zifaanagana. Wabula eyawangula ekifo kino ye DR forms ze za njawulo ku z'abalala. Abaffe ekyebuuzibwa oli lwaki DR forms ze za njawulo ku balala bonna be yali yeesimbye nabo ku kifo kyekimu mu kitundu kyekimu ekyakawempe South. Kakati n'okusinziira ku biriwo ebigenda mu maaso biraga Chairman Nyanzi ono ayolekedde okubeera nga y'omu ku bagenda okugenda mu kkooti oba bagenda edda mu kkooti ne bateekayo okwemulugunya kwabwe eri oyo eyaweebwa obuwanguzi mu Kawempe South ng'ono alumiriza nti amazima ga Katonda mu ggulu teyawangula. Kakati no bino bitambula bwe bitera nga biri bwe bitingenda kuwa emboozi ya Chairman Nyanzi mu bujjuvu ogiwulire era ogitegeere
wabula video nkusaba jimpere ekigalo eno era mpye nja kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda omukutu ogwa bannankyukakyuka. Kakati nno waliwo obutitimbe bw'ensimbi nga bwe nakutegeeza nga tutandika. Biliyoni z'essente za Uganda 95 zino nga zeewolebwa gavumenti ya ggwanga lya Uganda ku lw'ekitongole ekya umeme Amusani Biki Bank ey'abasajja ba South Africa. Kakati ensimbi zino zimala okwewolebwa, gavumenti ekakasa nti ensimbi zino bazisindika mu kitongole ekya umeme zisobole okubeera nga ziddukanya ekitongole kino n'okubeera nga kiboostinga ekitongole kino okubeera nga kiweereza bulungi abantu, kubanga abantu babadde bakomplaininga nnyo ku masannyalaze gye gavaavaako n'okubeera nga mu bitundu bingi mu ggwanga lya Uganda eno tegatuuka. Kakati n'okusinziira ku mawulire ge tufuna era agaliwo, Paaliyamenti yamaze dda okubeera nga etunuulira ensonga zino era nga byatunulidde ensonga zino waliwo obulyake, obukenuzi, obulabbayi, obubbi bukondo obukudde ejjembe mu kitongole kino ekya umeme nga bw'ogenda okubeera nga owulira nga bwe ngenda okubeera nga nkunnyonnyola n'okutangaaza n'okulaga nti Baramba Rugahare ono nga ye minisita wa local government ne munne oba omumyuka we Justin Nameere ono nga ye honorable omubaka ow'e Masaka City akiikirira abakyala eyaweebwa obuwanguzi ekkooti wadde nga abantu babagamba ku ground tebaamulonda kyokka nga ye ekkooti egamba nti ye yawangula. Kaakati nno bano nga bagenda mu maaso n'okunoonyereza ku bulyake obufumbekedde munda mu ggwanga erya Uganda mu bitongole eby'enjawulo. Jjukira nti bano bagenze ku madistricts ag'enjawulo, bagenze ku masomero ag'enjawulo, bagenze mu malwaliro ag'enjawulo ne batandika okubeera nga bakwata abantu ab'enjawulo era nga bangi abakwatiddwa bano baggaliddwa mu makomera ag'enjawulo era nga n'abalala bangi tubalabye nga batwalibwa nga bali ku mpingu oba oliawo nga tetumanyi oba baasibwa oba tebaasibwa, wabula nga okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso ku ground galaga nti abantu bangi naddala e Masaka City abaalekeddwa mu makomera era nga abantu bangi aba NRM abagenda mu maaso n'okukkuluma n'okutolotoma ng'enkoko enywedde amanabemu n'okubeera nga bangi bagenda bakuba emimiro ng'abakazi abatalina yadde ekyokunywa era nga bakukkuluma. Bano nga bagamba nti abantu bangi abasibiddwa e Masaka wabula nga baasibirwa bwereere era nga bamu ku babbi mu Masaka City mbu ate batambula n'omusajja Baramu Barugahare. Kankujje ekawempe enkomewo bonna beewuunya bali awo bawuniikiridde balaba ekigenda mu maaso tebakitegeera. Balina nze DRFM zange zifaanagana ezaabwe okugeza Dr. Roy Sembogga, Honorable Tenywa Edrisa, omukulu Senkungu Hassani, omukulu Kyagulanyi, twavayo ffenna ne DRFM zaffe ffenna tuzirina weeziri. Naate Electoral Commission ereeta ndala ezimu kuzereeta nga zeezo zennyini zeyakyusa ene mabega neteekayo kattu abadde 27 nezifuuka 227 ezibadde 27 nezifuuka 227 nabone ne bafoojinga ne bakatikawo kattu akalala kugamba ng'olaba DRFM mu fikyazayo zonna efaanagana neyo naye nga waliwo baakyusa era Electoral Commission neganayo ekintu ekyo. Finally ekintu ekisinga okunnuma mu bintu bino byonna bakozesa abaana bato, bakozesa abavubuka okukola forgeries zino. Ekifaananyi ekibi ennyo kati ng'omukyala Rehema Nassuuna eyali returning officer w'e Kawempe yakozesa abavubuka n'abateeka mu ruumu ne bakyusa DRFM nga gwe mulimu gwe baliko. Kati kiki ky'obaosiga mu baana abo emiti emito wakati w'emyaka 18 n'emyaka 28 be basinga okukola nga basupervisor parish supervisors ne bakola nga presiding officer era baliyo beewaana babawayo kasente abalala batamatiza kuwa sente ne bajja ne babitugamba. Ekisembera ddala kyannaku nnyo nti nno waliwo presiding officer ababeera willing okuba obujulizi obanga beekuli mu kifuba obanga baawakanya embeera eyo etteeka teribakkiriza kujja kuba obujulizi. Electoral Commission erina obbawa olukusa okujja okuwa obujulizi. Naye nga ensonga z'akalulu zizivaako okutabangula eggwanga tulina okubeera very very careful kubanga ffe abantu abamu tulemerako. Kati ku musango guno nja kulemerako paka okkooti esembayo okulaba nga ensonga eno egguka nga naluli bwe nakola nakati bwe ngenda okukola. Naye ekyenjawulo ku musango guno omulundi guno sinoonya bunoonya president oba kuteeka obuteesi nti mu musango gwa Nyanzi kyali bwe kiti. Omusango gwa Nyanzi omulundi guno kakuseetege president ate n'obuwanguzi bw'abannakawempe bakole ki babubawe. Tugenda kulemerako buli step yonna tugenda gikola. Nsindika message eno eri abalamuzi n'abakola mu kkooti z'amateeka. Mulundi guno
bannayuganda engeri gye badde abagumiikiriza babawa ekitiibwa. Omuntu okuddukira mu kkooti aba anoonya justice, aba anoonya bwenkanya. Kati nze naddukidde mu kkooti noonya bwenkanya, njagala obwenkanya bulabike. Obwenkanya si bwange bwokka, obwenkanya bw'abantu bannakawempe. Abantu abo babalaba abalaba ekyagenda mu maaso, saagala bamalemu electoral commission kitiibwa, babe nga tebakyagibalamu kitiibwa, saagala babe ng'okulonda tebakyakuwa kitiibwa. Ate saagalira ddala na kkooti gye twandibadde tuddukira okufuna obwenkanya, nazo zibe nga ziweebulwa zireme okubaamu kitiibwa. Emisango gya bannayuganda giwulizibwe, abantu babawulirize, ate basale amazima, abantu babaddiza obuwanguzi bwabwe. Kino kyandibadde kikola nga n'abantu tebannaba kulayira konoona ssente za ggwanga. Bammemba ba palamenti bw'olabira ddala nti no bajja mujjayo ne mumala omu emmotoka n'amala okunyaga ate n'avaayo. Bino byandibadde nga bikolebwa nti omuntu kuba babidde mu kkooti yandibadde resources ze zandibadde zikuumibwa ku mabbali, n'asooka bwangula omusango n'alyoka akola ki? Otherwise ssente z'omusolo nazo zigenda nga zidobonkana bwe zityo mu bintu bifaanana bwe bityo ng'ate abantu bakozesa buyaayi. Kakati nno bino nga bigenda bwe biti nga bwe nkutegeeza mu bujjuvu, njaga tuyingire butereevu amumboozi eno eya umeme, engeri obutitimbe n'obutitimbe bw'essente eza Uganda abo bwakwatibwa buno nga bwolebwa gavumenti ya ggwanga lya Uganda ku lw'ekitongole ekya umeme mu banka ey'aba South Africa emanyikiddwa nga Stanbic Bank. Kakati nno nga wenjogerera obukadde obuwumbi 95 kakati buno bwe bwewolebwa, era ng'obuwumbi buno bwali bwolekerezebwa ekitongole kimanyikiddwa nga ekya umeme okubeera nga bano bongeramu n'okutumbula omutindo gw'amasannyalaze amunda mu ggwanga erya Uganda. Wabula ne wenkoledde vidiyo eno olunaku olwaleero ng'okusinziira ku mawulire agavaayo nga Parliament eyita mu kakiiko kayo ampuliriza akanoonyeza ku nsonga ze zimu zino ez'obulyako obukanuzi obulabba munda mu ggwanga erya Uganda, nga Parliament akakiiko kano kagamba nti batuuse mu umeme ne baagala babalage ensaasanya y'ensimbi zino obuwumbi 95 bwe bwatambula okuva mu banka Stanbic ey'aba South Africa. Wabula nga umeme egamba kituufu ssente twazifuna, wabula ffe ssente ze tumanyi era ze twafuna zenkanankana obukadde obuwumbi 461. Abakasajja bagamba aba gavumenti banka egamba mwatwewolako obukadde 95 nga bugenda mu umeme. Kakati umeme egamba ffe twafuna obukadde 460 sore obuwumbi 461 beewola obuwumbi 95 mu Stanbic Bank. Mu umeme ne watukayo obuwumbi 461 nga kitegeeza nti wakati awo wabulirawo obuwumbi 451. Jukira buli kawumbi kalimu miliyoni 10 ez'ensimbi ez'eggwanga erya Uganda gye buvuddeko nabategeeza nabakolera emboozi nga nakulaga gavumenti y'eggwanga erya Uganda gye buvuddeko yakwata obuwumbi n'obuwumbi obw'essente obuli mu dollars nga 15 eno nga yasasula ku bbanja eribanjibwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda oba mmwe nga bannayuganda essente ezibabanjibwa gavumenti yakwatayoko ku buwumbi bwa dola obwenkanankana awo. Kakati nebukwata nebuwa abantu babutwale babubanking oba babudepositing ku akawunti ez'abo abantu oba ebitongole ebibanja Uganda. Wabula essente zino amawulire galaga nti zateekebwa ku akawunti z'abantu eri tezaatuuka neno zaali zivuddeyo nga kyebuuzibwa zalagawa ani yazibba. Tukyagadde nnyo kuba Parliament yayisa biliyoni 95 biliyoni 95 Honorable Karimu y'ensonga gye yaliko luli Lwokuna, naye umeme bagiwa 463. Ssente ezo yali looni ng'eva mu Stanbic Bank ng'ejja mu ministry kusasulaani kusasula umeme. Umeme bagiwaako ntono. Baagala okuinvestigatinga kino tumanye nti abantu ddala looni Stanbic Bank yawaayo ntono. So tugenda bigendamu enkya over 400 billions tetuziraba, 451 billion tetuziraba mu ssente ezo Stanbic Bank. Ate nga jjukira Parliament egenda ogiyisa ng'already banka bamaze dde okukola ku agreement bagikyusa. Bwe babikyusa Parliament yamanya nti olwenda mu 5 lwe muyisi lwali lwenda mu 5 olwenda mu 5 lwe mwayisa abange lwebo ddala lwe baafuna
era tuyise ne Minister of Finance encha ejje etutegeeza accountant general agenda tutegeeza baba bafuna nyingi endala baziteekawa parliament emanyi 95 umeme yafuna binankaaga okusinziira ku auditor general reports kakati kubanga auditor general yasooka n'afulumya 19 ate amaliriza n'agamba final figure $118 million. Kakati twagala nnyo okumanya sente endala zaalagawa kati bwe tunaamala okumanya okuyitira ddala mu meme buyout enkya then tujja kubeera sure tusigaza mu project butono ku ministry eno tunaabanga tugenda okukola ku Lwokuna then tumalirize ministry eno tuddeko ministry endala ey'amazzi. Okusinziira ku bye tulaba bitambula mu mawulire g'ensi yonna, sigamba mu bukedde tobinoonyezayo tebiriiyo, si mu New Vision tewujja birabayo, si ku TV ze Uganda tebiriiko bayinza obutabikulaga, wabula nkugambye ku mawulire ag'ensi yonna. Ebitambula ku mawulire g'ensi yonna tebirina kyebiraga kirala kyonna okujjako okugwa kwa gavumenti ya Museveni. Ate ng'ebyo byolaba batulaga bye bitone nnyo bye babalonzeemu ebitagenda kutwewanisa nnyo mitima. Naye ekiri mu bisenge by'amakolero ga waaka muganda wange ne bamala batubikkulako ne batulaga byonna nga buli kimu bwe kigenda mu maaso. Oyinza olaba nga buli muntu atandise otunda kaali ne Uganda adduka emisinde. Kati olw'obutagala kusuula nsi waliwo bye batatugamba. Abantu osigala nga bakola emirimu gyabwe nomale nga bulijjo. Abantu obutatunda byabwe kudduka kuba waliwo abalina ovunaanibwa. Kati waliwo bye batatugamba. Era ye Museveni atudde ku kyoto we bafumbira yamanyi omuliro ogwaka munda bwe gwenkana. Chovola bane kabaka w'okutwitinga bino tanna bitwitinga kwa dokwako kyabyogerako ngate abadde amanyikiddwa mu kwanukula buli abaako kyayogera naye tannabaako kyayogera. Lwaki ali ku kyoto bye bafumba abiraba binaatera okujja. Mwe mubalaba kutambula nsi ku nsi ate bagenze Kenya ate bavuddeyo babano bali Rwanda bagezaako okwalaatinga banneiba nti bannange bwe muba muggalawo olugimuzeeko buzza oba bwe muwulira akonkona mugguleewo yeffe saawa natukola ki tujja bali mu kubaalaatinga nti oluggi temusibaawo nzigi banaye muzeeko obuzza bwe baba batuleete nti aji tusobole okuyingira tweggalire munda kuba bo bakimanya ekigenda mu maaso. Ebiseera bingi owulira bulizi nga bagamba nti pulezidenti w'ensi bweti yadduse mu ggwanga obukulembeza busuddewo n'adduka nga ne bannansi tebamanyi. Naye lwaki yaba amanyi buli kimu ekigenda mu maaso? Sajja bamugamba nti okusinziira ku byotukoledde kyetuyinza okuyamba essaawa eno noonya gyodda ng'obudde bukyali totulinda okukusangayo. Bwe tukusangamu mune tugenda kuyoola. Kati kyetuyinza okukusasula okwebaza ku byotukoledde fuluma nga bukyali onoonye gye weekukuma. Otherwise mission y'okujjako yo tekyadda mabega. Mugenda olanga bagamole gasoma ti president w'ensi bweti yakoze atya yayiseemu dda nti owa Syria al-Bashar simanyi Assad nti yayiseemu dda nga ne bannansi bakera bakezi babiraba bulabi ku mawulire nga bayiwakuko okutandika kujaganya. Ebyo bye biddirira bo baba bamanyi ekigenda mu maaso. Kati ne Museveni ne banne batemu banne bamanyi ekigenda mu maaso. Akazito ke baliko bakamanyi. Mbagambe bino bimulaba biba postinga ba UN naki ebyo byebiringa ebiwowuka bituyinza otegeera bibatugamba ebitajja tukyankalanya nnyo bwongo. Otherwise abanayimbira Museveni akayimba akamusiibula mwanguwe ye bwe yali atwalaganya gavumenti ensangawo bazimbiranga kyandanda omugenyi agenda tanywedde kacaayi kati naye muyiiza akaka akamusiibula nga bukyali. Mubayimba tetwagala ono gwe bagamba mbu simanyi omwana we omuwala afaanana omugenzi Moze Radio n'ayimba oluyimba lwa DNA tebenjabanyeze ensonga za DNA butamukebera ebyo tetwagala.
twagala n'ayimba oluyimba naffe tunasigala tuyimba nga Museveni agenze mwanguye kuba ye agenda. Muyimbi kimu bayimbi ba NRM agenda okuyimbira Museveni akayimba akamusiibula ne rigimu ye. Yenna anakikola kikole mu bwangu nga Museveni akyalina akakisa akasobola okuwuliriza oluyimba lw'omuyimbidde. Otherwise okusinziira ku bye tulaba bitambula mu mawulire g'ensi yonna, sigamba mu bukedde tobinoonyezayo tebiriiyo, si mu New Vision tewujja birabayo, si ku TV ze Uganda tebiriiko bayinza obutabikulaga, wabula nkugambye ku mawulire ag'ensi yonna. Ebitambula ku mawulire g'ensi yonna tebirina kyebiraga kirala kyonna okujjako okugwa kwa gavumenti ya Museveni. Ate ng'ebyo byolaba batulaga bye bitone nnyo bye babalonzeemu ebitagenda kutwewanisa nnyo mitima. Naye ekiri mu bisenge by'amakolero ga waaka, muganda wange ne bamala batubikkulako ne batulaga byonna nga buli kimu bwe kigenda mu maaso. Oyinza olaba nga buli muntu atandise otunda kaali ne Uganda adduka emisinde. Kati olw'obutagala kusuula nsi, waliwo bye batatugamba. Abantu osigala nga bakola emirimu gyabwe nomale nga bulijjo. Abantu obutatunda byabwe kudduka kuba waliwo abalina obuvunaanibwa. Kati waliwo bye batatugamba. Era ye Museveni atudde ku kyoto we bafumbira yamanyi omuliro ogwaka munda bwe gwenkana. Kyova olaba ne kabaka w'okutwitinga bino tannabitwitinga kwadde okwako kyabyogerako ng'ate abadde amanyikiddwa mu kwanukula buli abaako kyayogera. Naye tannabaako kyayogera. Lwaki? Ali ku kyoto bye bafumba abiraba binaatera okujja. Mwe mubalaba kutambula nsi ku nsi ate bagenze Kenya ate bavuddeyo babano bali Rwanda bagezaako okwalaatinga banneiba nti bannange bwe muba muggalawo oluggi muzzeeko buzza. Oba bwe muwulira akonkona muggulewo yeffe saawa natukola ki? Tujja bali mu kubaalaatinga nti oluggi temusibaawo nzigi banne muzzeeko buzza. Bwe baba batuleete nti aji tusobole okuyingira tweggalire munda. Wabbo bakimanyi ekigenda mu maaso. Ebiseera bingi owulira bulizi nga bagamba nti pulezidenti w'ensi bweti yadduse mu ggwanga obukulembeza busuddewo n'adduka nga ne bannansi tebamanyi. Naye lwaki yaba amanyi buli kimu ekigenda mu maaso? Musajja bamugamba nti okusinziira ku by'otukoledde kyetuyinza okukuyamba essaawa eno, noonya gyodda ng'obudde bukyali, totulinda okukusangabe. Bwe tukusangamu mune tugenda kukuyoola. Kati kyetuyinza okukusasula okwebaza ku by'otukoledde, fuluma nga bukyali onoonye gye weekukuma. Otherwise missoni y'okujjako yo tekyadda mabega. Mugenda olanga bagamole gasoma ti pulezidenti w'ensi bweti yakoze atya, yayiseemu dda nti owa Siriya Al-Bashar simanyi Asadi nti yayiseemu dda nga ne bannansi bakera bakezi babiraba bulabi ku mawulire nga bayiwakuko okutandika kujaganya. Ebyo bye biddirira bo baba bamanyi ekigenda mu maaso. Kati ne Museveni ne banne batemu banne bamanyi ekigenda mu maaso. Akazito ke baliko bakamanyi. Mbagambye bino bimulaba biba posting aba UN naki ebyo byebiringa ebiwuka bituyinza otegeera bibatugamba ebitajja tucyankalanya nnyo.